yeeyisa kikulu bano bagaya bakwata empale zinene eza fly bano bagayi bano eno abatambulira mu zirijumu za kitaffe bayambala empale ng'omanya abasajja ba bbanka kubaga kalu buli ssaawa nze saagala ddala musajja yeefula siriyasi ndisaaga kaluga kooti my wali onyumirizaako wali osisinkanyeko omuntu nga tannakunyumiza mboozi emusesa ng'ali mu kuseka nga weebuuza ekimusesa bw'oba tomulabangako yenze kubanga sinnakunyumiza kinsesa naye enseka. This love story egenda kubeera ya bitundu bisatu. Sister Allen atuwa story ali mu Uganda. Omuntu atanaba kugwako mu love na muzungu ogenda kulira omuntu yasoba n'atomera eddebe n'agwa mu love n'omuzungu omwavu. Omuntu n'agenda agwa mu love n'omusama ne bakola bulungi n'emikolo egy'ebitiibwa nebanya singa osobola okulamba enseko zino waliwo ojja okutuuka ogambe omusajja yatu kino kyekyadde kimutta. Tubadde ne stories ez'ennaku nga zituleetera amaziga ag'okungulu n'ag'omunda. Tubadde twetaagayo story bweti nkwanirizaako mu show yaffe ey'olwaleero erinnya nze Sozimo zibeera love stories. Waliwo sister waagambye kale omanyi omusajja okubanga alina ssente nga mukya ssente wakikuba naye ng'omusajja tali presentable ate ng'ayagala okwerabisa ayagala omutimbe n'omuteeka ku status naye ng'okimanyi nti ye yekka yeyeviewing kubanga oyagala securinga future y'omwana. I'm sorry, but you'll why do I even apologize? I am laughing ekitundu kyange ekyokuseka nkiseka bonoba oseka ekikyo naabeerayo. Nze Sozimo zibeera love stories ku channel eno nenga omunakoma bano ng'omusajja afe yakava ku Dubai ngayita mutoni nyina n'agula omummonde gwa 10 n'agula ajja nafumba caayi mukalu pako n'awuutira ku mummonde n'anywa omutugo nnoma naye bagamba ku bibi bifunako kimu bw'otafuna ssente funa obulungi. Kale era yafuna ssente naye aba mpozi obaani yayimba bw'abaana simanyi olwe ssente abaana baganze enkobe munkabize ekimala leero kamunseseeko naye natambula mu kkubo ne nazaala wange nga teri anyaga munne nga buli mwasika kigere kye buli love story no bw'otooseke walatambula bulungi ejjabukosa kunze nesibangako muwala wo siri muwala. Let me get serious. Let me get serious. Ekigula lujja ekyolwaleero njagala kutegeeza ebigambo bino. Oli muntu mukulu awezezza emyaka 18 ng'oli muntu mukulu n'omwana omuto kyenjogerako kimukwatako naye olw'okuba abandaba nzikiriza nti 99% muwezezza emyaka 18 ng'oyingidde relationship tokkiriza kubeera mu relationship gye bakuzibira omumwa. Tokkiriza kubeera mu mukwano na muntu akuziba omumwa. Relationship eteekeddwa okubeera healthy to the level that you can air out kyowulira nga toli comfortable ate n'owulirizibwa n'okuwulirizibwa right yo, so claim it. Ekimu ku bintu abantu byatalowooza nti bikulu nga ndowooza omusajja munange omusajja tolina kwogera ndowooza munange olina kusirika. Eriyo n'abasajja abali mu bufumbo nga basirifu
nga babatuulako bati. Njala okuba akafaananyi ak'omusajja nga musajja mutono nnyo kati nga yafumbirwa yawasa omukyala ng'omukyala munene nnyo kati omukyala oyo n'amutuulako kati n'abeereyo wansi nga asuffocatinga abantu abasinga abatawa kitiibwa kwogera n'abo abatawa abantu kitiibwa kubanga basobola okwogera ebyo ebibaluma bafaanana ng'abo. I want you to imagine relationship bwezityo gye ziri. But njagala okuempoweringa, njagala okukikujjukiza nti oli muntu mukulu asobola okulaba ebikunyigiriza n'ebikusanyusa. Bw'oba ofunye omukisa okusinkana omuntu ng'alina byakola ebikusanyusa, talk about it. Let that person know nti bino obikola bulungi era binnyumira, genda mu maaso. Bw'oba osanze ebikusoomooza, let that person know. Ate kugamba mu questioning kakati bakasoma baffe abalungi estate y'ekitukutwe osobola okuyita ekyaluwajjala, abamu osobola okuyita enaalya, abamu osobola okuyita ekasanga tinogwa ekira round about awo. Wotuuka ekira waliwo ekidda ebulindo, wobeera omanyi ebulindo, wotuuka ebulindo wova ebulindo waluka trading center awo Kiwologoma. So osobola branching era noddayo gayazo oba kijjabijo oluva ekiwologoma mu trading center waliwo ne petrol station ez'enjawulo. Woba oyambuka bwoti oyingira Kitukutwe nga tonaba na kutuuka Kitukutwe mu trading center wali estate yaffe ey'Ekitukutwe. Naye weeri walungi, waliwo amayumba mangi, waliwo za apartment, walabika bulungi. Ate nawo teweetaaga kulinnya boda, buuza ntambula ebigere bimeka okuva ku main. Ate ne wooviiramu si bya kunoonya okyaza omugenyi talina w'omulagirira mbw ate oviiramu wa maama waliwo akeedi. Tobeeraawo mu relationship ng'olinga ali mu buzibu bw'amaaso, ng'olinga alina omuntu alooza nti akuyamba buyambi. Tolina muntu ali mu kukolera favor. It is give and take. Bamikwano basweeti. Relationship ogi investingamu oli shareholder protecting shares zo. Shares zo obudde bwo, shares zo omubiri gwo, shares zo omutima gwo, shares zo input zo nyingi kubanga ne sente zibeeramu. Tokkiriza kubeera mu relationship wotaweebwa platform to air out your views, to air out your pain, to speak your mind. Eyo teba healthy relationship. Njagala nkubuulira ebigambo bino. You like it, you don't like it. If your relationship is not healthy, it will not work out. You will force it. Ojja kwekkiriranya, omukazi aguma, omusajja aguma, banaagamba batya. Naye njagala okubuulira olw'okuba biri ebirala tebirina kye bicontributinga ku kuwabulamu relationship ate nga twetaaga relationship ennamu, olw'okuba eyongera kufa nkukakasa ejja kufa era ensi yonna eri kitegeera nti tokyalina relationship. Ebisobola okuba nga bipreventingibwa prevent ng'obyogerako. Ebyo by'omuntu byalabika nga atalaba ne yeewuguusa, speak about it. Musajja gw'oli mukodo like togaba. Chikulu man, you don't talk about it. Togaba musajja gwe yiga okumpa ku ssente. Kyogereko ng'okakkanye, kyogereko ng'osinziira mu budde obw'enjawulo, moduze ez'enjawulo, kyogereko. Musajja gwe abaana awaka wano tobafaako. Musajja gwe tofa ku famire y'ewange. Learn how to talk about it, when to talk about it, and why you talk about it. Bisatu ne bw'oba otutte ebyo bisatu. Nze Masibera Kangume owa Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows,
abalina decorations, tulina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo. Massy Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998. Katuzikozese the 3 W's. Learn how the 3 W. Learn when to talk about it. That is W1. Learn to talk. Learn to know why you go kumanya lwachi okyogerako, you go kumanya diri okyogerako, you go kumanya okyogerako otya. D is when. Lwachi is why. Otya is how. Those are 2 W and H. Mukwano. Relationship omusajja si yaliwo okubanga benefitinga. Relationship omukazi si yaliwo okubanga benefitinga. Relationship eri two-way. Chitukosa ne tukosebwa fenna. Direct, indirect. Tuchifunamu fenna. Don't be in a relationship to benefit one party. Protect your shares in the relationship. N'abasajja balina abakazi oyina omuwala ayogera alelejja n'alelejja ekyalo kiramba kubanga kalopi kopyo kakati gwe munnaffe n'osalawo ensi n'ekufuula omubi, ensi n'ekutendereza nga bw'oli omusajja atali oli kisogasoga, oli kiti kya mupaapaali kwegamba oli awo ne babikuteekako n'osirika naawe weetaase omugambe nti ekimala kimala. Mukwano tetujja kubeera wano ng'ogenda blackmailing ng'ogenda onkubako akatabo ontebako omugambo ng'ebituufu obimanyi. Mwali mulabyeko relationship nga eno mu public like omuntu ono ng'agenda n'atulugunya munne no kati bwe badde eri ebbali nga bali babiri bokka nga nagamba ojja kumpulira kati obibannyonnyoddeyo nja kutulugunya mukimanyi nti gye bali. Katugende mu love story ya Sister Allen ekitundu ekisooka nze sozimmo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Manya ganze Aleni kama yali bakuuma jonna gye muli bambi Katonda yebali bakuuma nabbagabirira bulamu naffe abaana ne Uganda Katonda yebali tuyisa mu bye tuyitamu. Mamisazi nkwebaza okumpa omukisa guno kuba neetaaga ku magezi ate nga nina kusooka kubabuulirako gye nvudde wange akatonotono. Nze Aleni nga nakulira mu mikono gy'abantu mingi gyenjawulo, si mingi nnyo naye nga sakulira mukono gumu, nakulira mikono mingi gyenjawulo era nga n'ekirala ndi mukyala
ndi muwala munaku. Sijja gamba nti munaku nnyo kuba nsobola okwetuusaako ekyokulya kyebaliza Katonda, naye nga background yange kulidde mu family njavu. Ekirala neetwala nti no saasoma yadde nga era nsobola oluzungu lwennina lundiisa lunywesa, lusobola okumpisa ku booda, naye nga ekituufu kiri nti no saasoma. Nakula akaseera kenabeerako ne taata wange kenabala nti nabeerako ne laavu y'omuzadde, naye taata wange yafa 2 nina oba emyaka gyali 6 bwe watyawo, naye era yafa. Ka memory kenasheyalingako naye ne kati nkyakajjukira. Taata wange eyo yafa 2 era nzi taata wange yasulanga we nasulanga. Taata wange alina abakyala baali 3. Mama wange yali mukyala wa 2, waliwo omukyala mukulu ne mukyala muto, naye nga taata wange jadda gyenzira. Taata wange yali mukimwami atunda ebyennyanja ebibisi, nga mmulindira ku mudaala gwe ngamba ku ssomero n'akasawo kange n'ennyimirira, ne mmulinda paka wamala okutunda. Jakkirira obakiridde wa mukyala muto gye ngenda osula naye, obakiridde wa mukyala mukulu, oba agenza wa mukyala mukulu yewaali nga tuyitawo eri waggulu nga gye ngenda osula naye. Bw'aba ali wa mama wange nga ngenda osula wa mama wange, kale nabe mu kaseera ke nabeerako ne taata wange nakanyumirwa. Taata wange yafa 2. Taata wange mu kufa kwe baatugabana, nze mukulu mama wange, naye nga maama omukyala omukulu alina abaana be bangi era abakulu nnyo ku ffe. Nze mu baana abaddako nyinza oba ndi mwana nga wa 4 mu baataata. Naye taata wange yafa ne batugabana. Waliwo senga waffe yali afumbireyo Tororo, ne ffenze ne baŋŋamba ngenda ne senga wange. Kuba mu kufa kwa taata mulumbe nzijukira mama wange yaŋŋamba, naye gwe akaana akalala ogenda kubeerawa? Kitaawo abadde akuzunza, enjuba gy'eva paka gy'ekoma, kakati ogenda naani? Mama we n'amugamba, ate kati agenda naani nga gwe oliko maama, nze seesembereza akaana kalalo. Ekyo nkijjukira mama wange. Kale nze nange era nali sinyala kulya mama wange yadde nga nali muto. Senga naye yamaawo okututwala. Waliwo ne muganda wange omulenzi maama omukulu, twalinga tulinga myaka gyegimu, naye nga twesingako myezi. Ne batutwala Tororo nze ne muganda wange oyo, naye embeera y'Tororo yatuyisa bubi nnyo. Ate senga bwe yatutwala Tororo yatuzza ku ssomero, twabeeranga waka nga bassa obulo, nga tusomba bulo mu nnimiro, muwemba, kugwanika. Twakola emirimu ku myaka egyo, ne tuyiga oggoya akawunga, nga mbeera mu ffumbiro. Naye nga senga wange yali mukambwe nnyo, ng'ate bwe yalinga ajja wano ewa taata wano ng'akyadde, ng'atulaga laavu, atugulira obuntu, atukolera obujogoli buno obuzannyisa abaana, nga tulaba senga waffe bannanga atwagala. Naye ate bwe twamusemberera, senga waffe yali wa ttabbu nnyo. Nze saabigumiikiriza engeri gye naali ntambulira ennyo mu kwaza taata. Nze nabulanga mwamisozi nga mbula, nyinza obula ku mmandi, nenziramu n'embula olwokusatu n'embula olwokutaano. Kati poliisi y'e Tororo yalaba kisusse, ne bagamba ono omwana agenda funira obuzibu mu kkubo, ne bannimira nga bwe bwembula bannanga. Senga najja nanona nanzizaayo ng'egyo miggo, naye nange mmala emiggo giba gibanga egiwona ng'era nga mbula. Kati abapoliisi bagamba mwana omuki, ne bagamba mama walwa, ne bagamba mama wange aliyo eyo mu Buganda, nga bayitayo mu Buganda. Kati ne babeerawo ne bakubira senga essimu, senga ne bamugamba jangu. Senga ne bagamba mumpe omwana ngenda naye, ne bamumumba ne bamugamba leeta mama w'omwana ono yagenda omujjano ku poliisi. Ne mbeera ku poliisi ennaku paka maama omukulu we yajja
ono step mother wange omukulu gye nali nga mbeera eno najja ne bamubuuza oyo omwanyi ne mbagamba ye ne bamugamba omwana olina omumuzzaayo mujje ku ssengaawe kati nze nenvaayo ettololo nendekayo brother wange oyo nze simanyi kale yavaayo gye yavaayo ye nga yavaayo atya simanyi nze bwentebe navaayo ettololo nzija eno ewa maama ntuuka maama ngamba gwe nno nze sina na ssente zigenda kuweera basi ekyo ngenda kusindikibwa jjajjaawo azaala taata we ndaba kika kyo be banaamanya nagaa nange empeerera bange bannimiridde ate ngatteko naawe nga bantwala wajjajja mwami Sozi jjajja mu kyalo nali mulalu mulungi naye nga jjajja mu kyalo tebamuleta ku ndalu jjajja yali akuba emiggo nga mutuufu jjajja abanga alinyiddwako n'emizimu oba bidde mu nzinga akuba jjajja yankubanga emiggo naye nga jjajja n'amala awulira ku kyalo nti waliyo eyankubyeko nga jjajja ajja kwezinga mu muntu oyo atuuke ne ku poliisi zonna ng'awoza kimu yakubye muzzukulu wange naye nga ye nga yankuteeka okunkuba abula kunzita nabeerayo ebbanga nabeerayo 2-3 obasenga saalawe nembeerayo 2-3 naggwako ne tuyingira 2-4 mu 2-4 abana jjajja oli nga ye yalina embeera nga ne bwakutuma amazzi ku luzzi afujja eddusu nakugamba olaba eddusu lino bw'osanga likaze kyokka oluzzi nga luli wala lwali mu bikajjo ogenda kumbuli alikaze okolayo ki ng'oyinza okupaala n'odduka olusi n'okomya akadomola ng'okaasiza ezo nazo mbooko jjajjange yankuba emiggo bannange kale sirimwerabira naye lumu jjajja yantuma ku luzzi nengenda nesanga abaana nga beepena nange neneerabira ekiri ewaka nenzira mu kwepena nagenda ssaawa 9 gw'olweggulo nakomawo ssaawa emu ey'ekiro nasanga jjajja yamenye embooko nga zipanze layini bwe bati jjajja yaŋŋamba jjamu engoye nenzijjamu naŋŋamba teeka amazzi mu bbaafu onaabe nengenda nennaaba jjajja yanzija ku bbaafu nga neeyiridde bulungi amazzi jjajja yankuba emiggo jjajja yalaba emiggo tegimala jjajja nangwa mu bulago jjajja n'atandika okuntuga n'antuga abantu b'oku kyalo ne bajja waliwo omwami awo baali bamuyita mwami Diriisa bambi omwami oyo yafa n'okufa mu Mukama amusaasira ebyamusobako najja n'asindika eri jjajja nga ntandise n'ova ejjovu mu nnyindo ne mukago namuga ayagala kutta mwana ono ku lunaku olwo nasula mwami Diriisa ne bakeera ku makya ekyalo ne kituula yamugamba mutabani we yajjanga wano nga yakuwa buli kimu mutabani we yakuzimbiraga amaka g'olimu naye lwaki oyisa bwotya omwana we mwami Sozi ng'envunza zannuma ebigere ekyalo ne kiteesa ne bantundula envunza ne bampaawo engoye z'abaana baabwe n'ennyambala ne bansalako enviiri ne bampa sapatu empya ne bantuuza ku piki eyo nno 2-4 ne bantwala mu tawuni eno tatange gye yali akolera olwokuba nti nze taata wange nalinga so close naye taata wange yali akolera abantu b'omu katale basinga baali bammanyi nti no Allen nga katale konna kammanyi kati yantwala mu katale waliwo mu katale waliwo senga waffe senga Nakato natuukira wa senga Nakato n'akaaba abantu ne bankuŋŋaanirako ne bagamba naye omwana nga nzimbye obulago nga sobola nakwogera jjukira yantuga nnyo kati muna jjajja wange yali tasiba zikweya abantu baba bakyankuŋŋaaniddeko bankozeeko kasaako nga jjajja wange atuuse bw'ati mu Gomasi nga bagamba mumpe omuzukulu wange
abantu bali bagala namwokya ne bamugoba nnyo. Jjajja n'adduka n'agenda. Munnaye mu katale awo wennyini waliwo jjajja mwami, muganda wa jjajja azaala taata baluganda, azaala maama baluganda. Najja nagamba ono omuzzukulu wange mumumpe, ne bambuza omumanyi ne mbagamba ye, nga n'abantu b'oku kitundu bamumanyi. Ate ne mamange baali bamumanyi, naye ng'ebyo ebiseera byonna siddanga mukulaba ku mamange kuba tatange we yafa wali eri baatugabanira, nga mamange taddangako mabega nti anoonya abaana be. Oyo no tuli mu 2005 nga naye mbadde sisoma. Kaakati abantu bakuŋŋaana nga jjajja oyo agamba omwana ono maama we mmanyi gy'ali, ngenda kukubira maama we essimu ajja amukime. Abantu balamudwaliro nga banzijanjaba, nalina amabwa mangi, ebigere byonna byali bwenvunza, bankubye nnyo nga banzijanjaba nga mpona. Mbeera ewa jjajja wayitawo ennaku nga 4 bandi awo nga maama atuuse, banaye ninga eyalaba ekyamagero. Nange nasanyuka ne mpulira obulamu nga bukomyewo. Maama nambuuza obadde otya, obadde oyita mu biki, ne munnyonnyola. Maama n'akaaba. Maama n'aŋŋamba naye tofaayo, tugenda ffembi. Maama n'antwala yali yafumbirwa eyo Busoga. Maama wantwala e Busoga. Mwami Sozi, maama yali yafumbira omwami. Omwami yalina muwala we, nga maama aliwo ne muwala w'omwami we, nga baliwo bokka nga bali mu muzigo. Omuzigo gwali tulunzi. Kale ne mbeerawo ne nnyirira, ebigere ne biwona, nezirawo ng'omwana era yeeyagaza ali ku nnyina. Maama n'afunirawo akasomero n'anteekako ne ntandika okusoma. Nali nkyali eyo ne maama nga senga wajja ng'amugamba omwana oyo mumpe ngende naye. Sirina gwe mbeera naye annyamba. Abawala bali bonna bakuze batandise, abasajja tebakyawulira. Maama agamba kaako katwale kalalu ne bye kasoma tekabitegeera. Ekyo mbijjukira bulungi, maama abyogera. Ne Mwami Sozi nga jjajja antwala eyo ewe mu kyalo eyo, nga mpandisa ku ssomero, nga baŋŋamba abasomesa bambuuza obadde osoma kilasi, nga mbagamba mbadde nsoma P6. Nga bampa interview ya P6 nga nkanula amaaso. Tebaatawana nga banziza mu P3. Nali mukale, nali mujagujagu, nga balaba P3 sibajjaamu nga mbikwasa mangu, nga banzijayo bwe nasomayo ttaamu emu nga banziza mu P4 nga nkakinga bulungi n'aba P4 eyo no 26. Nga mbeera n'aba P4 nga tusoma, nga jjajja mpeereranga owa maama avuddeyo 2005, 26 ndi wa jjajja, 27 ndi wa jjajja. Jjajja yampeerera. Jjajja yange yali yalwala obulwadde bw'omu bulago buno obwa kookolo, bwa kansa. Bambi naye nga yeeyiiya, ate yali mukyala nga yali teyazaala ku mwana. Oyo nali muyita jjajja naye nga mama nga amuyita ssenga. Nga yeeyiiya naye nga alekerera obufiizi bwe nampeerera. Naye jjajja yandabirira, jjajja wange oyo yanjagala. Waliwo omwana wano yennyumya ku sitole ya jjajja. Sitole eyo yankabya amaziga nga nzijukira jjajja wange oyo. Yamuyita mu COVID ono mwe yafiira. Naye jjajja wange yambeererawo. Jjajja wange nga bw'agula gomasi, amakinga sure kusigalako akapiisi, nange nanziramu akasikaati oba akateeteeyi. Waliwo buno obugatto obwali obwa craft, buno obw'Abamasaayi, nga jjajja agula bufaanagana n'obwange, kyokka ng'alinawo abaana ewaka. Jjajja wange yandako omukwano gw'essaafu n'akebbanga eryo lyonna. Jjajja nampeerera nampeerera P6, P7, P7 29. P7 yange nefuna 11. Nsanyuka. Kati jjajja wange oyo
naŋŋamba muna esente ze nnina nange ezikuweerera ziweddewo bali nkusaba ogenddeoko mu kikaakyo naye ng'egyena akaddimu kuba 25 nava ewa maama paka 29 nga mumange taddangako mabega nti nanoonyeeko banoonye ku baana be nga ne bali baganda bange abanzirako ababiri ngenda nempumulirayo buwummulizi nembalaba nabo nga basomereyo mu bwalo bambi bali mu mbeera mbi basajja bato nga bali eno gye bazaala maami wabazadde be naye nga banange babalangira bannange naye kasita twakula kubonaabona si kufa kaakati mamange saamulaba kati jjajja ngamba genda mu famire yo osabe ku fiizi ezinakuyingiza senior 1 maama asindika mu kika kyange jjajja munne yangamba wandiika ebbaluwa byenkugamba byowandiika jjajja naŋŋamba wandiika pandika naye ng'asaba buyambi ng'abayagala balaga ekifaananyi nti naye abadde ampeerera akomye yeetaaga okukwatibwako ku mukono batandikiraawo n'abanyonyola n'obuzibu obumuluma obulwadde kati akasente kafuna kakwejjanjaba bulwadde nengenda kati bwe nagenda n'ebbaluwa eyo natuukira ne wa maama omukulu wane wali maka ga kitaffe maama yaŋŋamba munnange sina wakuyamba naye kankulagirire woolina okugenda ewooli omusika wa taata nga ndagira ngamba namba z'essimu nga ngamba otambula woti ne woti nali mukulu 29 omwami oyo yazimba ggaba eyo nali gwe gwasooka n'ogenda mu kibuga naye yampa mperekera nga tutuuka mu tawuni nga tukwata takisi z'eggaba nga tutuuka ku stage gye batugamba okuviiramu ku Toto nga tuvaamu nga batugamba Wabodo omugamba linnya bweriti era kasa twamugamba erinnya amanyikiddwa mwami akola mu URA ne kaakati gyakyakola nga ntuuka ku geeti ne munnange yamperekedde ngowa geeti yasooka atugamba mwe baani mweyanjule nga tusooka tweyanjula nga banze sibitegedde mulinde bannyini mwe banaddamu n'abeeyanjulira nga tumugamba tuyingire ng'atugaana oyingira twasibaawo ku lubalaza twatuuka ku makya ssaawa nga 5 omusana gwatwokyera ku kisaakaati ne tutulawo ku kisaakaati n'akaveera kalimu obugoye ssaawa 6 ssaawa 7 ssaawa 8 ssaawa 9 ssaawa 10 nga tuli awo kututudde ku kisaakaati ssaawa 11 omukazi ng'ajja omukazi mukyala we nga bamugulira ng'ayingiza emmotoka ng'agamba omwami oyo getman abo baani bakugambye be baani nga tuwulira ng'oli ng'amunnyonnyola omukazi yagamba balinde gwe baagala nga tusigala ku lubalaza ku geeti nga tutudde ssaawa zaali 2 ez'ekiro ng'omwami akomawo mu mmotoka mwami Sozi omusajja yatukubamu amataala n'ayita asikali n'amubuuza bano baani asikali n'amugamba mbu baagala ggwe omusajja n'ayingiza emmotoka n'afuluma n'ayimirira ku kisaakaati ewe n'amubuuza mmwe baani nemugamba nze Aleni muwala wa gundi okuva ewe gundi nagamba lwaki tewayingidde nemugamba baatuganye n'asirika n'atuyingiza n'abuuza munnange ate gwani nange namugamba nze ndi mukwano gwa Allen netutuula mu nnyumba ne batuwelokame nga omukazi ne yeefuula ate yaye yakatulabayo n'atusanyukira omusajja n'aŋŋamba nga wakula biki nga nakoma okulanga oli kaana kato biki kunze ye
nga tumala okulya ekyeggulo ng'agenda yeebaka ku makya yakeeranga bafuluma bagenda kukola saayogera naye nga tusiibawo era ne bakomawo yalina wiikendi yali Saturday bakomawo ssaawa 8 kati omwami yanampita n'angamba Aleni jangu nsonga ki eyakuleese nenzigyayo ebbaluwa nenjimuwa ne mugamba jjajja yangamba ebbaluwa eno ngireete n'ambuuza jjajjaawo ki ne mugamba jjajja singa wa maama n'angamba ate bato obo baliwa ne mugamba n'angamba ate bali abala ne mugamba nabo munaye gye bali n'agisomamu n'angamba kati nga wakoze bulungi togenda kweyongera ne mugamba nti tulina ssente n'angamba benaffe wano nga munaye tubadde mu biseera bya bizibuzibu naye nja kuyiiya Aleni nze wange nja kuyiiya tofaayo mwami nsaba omwami oyo ng'agenda ku Sande ng'akomawo n'ebitabo nangulira engatto n'angamba kati ogenda kuntwala ewa jjajjaawo waliwo distance twasimbula ssaawa 4 entuuka eri ssaawa 10 nayogera ne jjajja n'amukiramu obuzibu bwe bwonna omwami n'alaga nga ategedde obuzibu bwa jjajja n'angamba kale njakukomawo okusoma kunaatera otandika omwami yakomawo n'angamba wasazewo essomero kiri ogenda ossomerako nalonda essomero lyali omwo mu mukono essomero eryo liriraanye Bishop Kwoyo around there nensanyuka nantwala ku ssomero nangulira uniform ne bagimpa uniform n'asasula fees n'asasulako haafu nentandika n'okusoma nangulira buli kimu mufaliso bye nenyingira essomero netandika okusoma Kisulo senior 1 mwami yaddamu olabika okusasula fees eyasigalayo kusomero ne bangamba bakubira taatawo nabo ne bamukubira essimu oba yazikola biki nga tezikyayitamu paka we banziza ewaka nengenda ewa jjajja nampuusa nti nangamba gendayo osanga yeerabira nengenda omwami yangamba mbu yafunyeemu obuzibu bwa ssente talina bulungi ssente nangamba naye waneetereza ngenda enyinyonyola abasomesa agenda basasula basome nezirayo ku ssomero ne bamukuba essimu n'ayogera nabo ne bandeka nensomayoko bazaali weeks 2 ne baddamu ne bangoba kati bwe bangoba nze saatawaana nze kyenakola nayingira mu ddoomu ng'asibamu byange byonna ngambiteeka ku kapiki paka ku maini paka mu kyalo wa jjajja ngamba ate ogubadde temunaaye banteeka kusoma ntebawaayo ssente bwe naddayo ne munnyonnyola yangamba kituufu sirina ssente tutafunyeemu obuzibuzibu n'omulimu gwakyankalanye nekitegeera nti nakola nange decision ennungi esinga obutalekayo bintu kusomera kuba nasuubi nti ngenda kuddayo netulabaka ne jjajja nga tukeera ne tugenda ne tulima ng'ebbanga lyonna mamange simuwuleza kati ebiseera ebyo 2:10 baana ewa jjajja nga waliwo ankowa ng'akuba essimu ng'agamba jjajja omwana oyo tumwagala mu kyalo ajje ekibagamba kikuyagala yategedde nti maama bamulese naye nga mulwadde nnyo naye nze teyaŋŋamba kintwala mwami Sozi nagenda otuukawo edi mu kyalo kirawo sikyasoma ndi waka nali mpeta ku nsonda y'enju nzijukira obudde bwali bwa lwagguloggulo nga waliyo empewo ekunta
nagendawo omukazi ayimiridde ku kifugi ky'ennyumba naye ng'omukazi ye maama wange gwe nakomolaba mu 2005 kati tuli mu 2010 mwamisozi nga maama wange yalwala. Maama wange nga talina nviiri ku mutwe nga zaamaanyuka. Maama wange yali alinga omukyotala. Maama wange nga amaaso gadda kungulu, baanamu obulwadde bwa siriimu buluma. Maama wange nga tategeerekeka, ne mbuuza jjajja ani oyo. Jjajja n'agamba oyo ye maamawo. Maama n'anyira n'agamba tokyamumanyi nakummanya mwana wange. Ne mpulira nga mmenyese nzenna ne nkutukakutuka ne ntuula wansi ne nkaaba. Ne ntandika ne mbeerawo ntandika olabirira maama nga maama tayagala mmira ddagala, nga maama omuwa eddagala n'olisanga wansi w'obuliri. Maama obadde ne bumukubawo wansi ne bamutwala ne bamuwa ekitanda mu ddwaliro lya gavumenti lye sijja kwogera. Maama nga tewali asobola musemberera. Maama n'azirika n'agenda mu kkoma. Ne mbeera ku maama ali muto era 2010 nange nali muto, nga maama buli kimu akimalira waali, nga sirina giraavuzi, sirina kyennina, sirina kyenkozesa. Abasawo ne bagamba omwana ono agenda kulwala, ne bampa giraavuzi mu ddwaliro. Naye nga ndi mu ddwaliro nga bwe nsoma ebitabo byange ekiro, abantu bonna beebase mu woodi, nga nzigyayo ebitabo byange ne nsoma. Okyali n'essuubi nti nja kuddamu nsome kuba nali njagala ate nga ndi mugezi. Ne mbeera ku maama, ndowooza mu ddwaliro twamala emyezi nga 2. Maama alabika yamala mu kkoma omwezi mulamba, nga just owulira ntunnunsi zokka naye ng'olinga ng'ali ku muntu omufu. Ng'emmere ogimunyigamu bunyizo girya. Naye nga bwe yali mudwaliro agamba naye ozaala omwana omuwala nga kirungi. Embeera ne giyitamu. Maama we yadda engulu. Maama yantunuulira bati maama n'agamba wabula mwana gwe wantama. Mwana gwe wantama sikwagala. Ne mpulira nga mmenyese, ne mpulira nga nkutuse. Naye mukyala yali yanninaana, yali mukyala mukadde nga ajjanjaba muwala we. Muwala we yalina obulwadde ki simanyi. Ngamba nedda, abantu bye boogera nga bava mu kkoma tobiteekako mutima. Baba tebategeera bulungi, muleke. Nekirekera awo ate nga naakola ki? Maama n'atandika otuula, n'atandika okusimba. Adda engulu bulungi. Ne tuddayo ewaka ne batusiibula. Maama n'abeera ewaka ne bamuliikiriza, n'atandika omira amakerenda ge, n'addawo. Maama bwe yaddawo yagenda eri mu kyalo gye nali mbeera ewa jjajja. Nga nange nzira mu kyalo nga tubeera eyo. Nga maama addawo, nga mubiri gutandika okukomawo, atandika n'okulima. Addawo ng'atereera. Maama bwe yawezaamu ku kasente, maama yabula bubuzi teyatusiibula. Maama n'agendeera, n'abula n'agenda. Maama we yagenda, nesigala awo jjajja nange. Nali ndi awo n'abaana bazzeemu okusoma. Olwo tuyingidde 2012. 2011. Waliwo omwami yali asomesa ku ssomero eryo gye baali bantwalako Emukono, baali bamuyita Mwami Kisitu. Mwami Kisitu Vincent. Njogera amannya kubeera obutuse ebiseera byawala. Nali ndi awo ng'abuuliriza abaana be nali ngasomayo nabo kuba essomero naligendako naye nga ne ku kyalo okwo kwaliko abaana abasomerayo abaali banneegombesa kikola nali nalironda, ng'abaana bamuleeta ewaffe.
agamba jjajja omwana ono Aleni njagala mmuweerera, njagala mmwongera yasome, yali mwana mugezi naye kati alina atudde agenda kufumbirwa ku kyalo kibiki. Misozi nasanyuka nagamba ebitabo byange bimbadde nga nsoma buli lunaku ne notisi z'abaana zenkopa mu holiday tebigendedde bwereere. Omwana oyo ng'agamba jjajja naye essomero lyonna eno lyendiko lyensomesaako sente zaalyo nnyingimu, omusala gwange bajja bagutema gwonna. Badde nsaba jjajja ompa omwana oyo mutwale asomere ewa maama wange mu kyalo. Naye wa misozi nga jjajja nga temunaye jjajja anaakola ki naye nga yagala nsome. Nga jjajja agamba omusajja kati nga bakola enteekateeka nga jjajja naye agendayo ng'ategeera, teyatuuka mu maka naye yategeerawo nti wewendaga. Kati nze omwami oyo yasooka nampa lecture n'aŋŋamba ogenda wali kyusa amannya ogambe ye ggwe ani yampa ŋŋambe nze Namukasa. Mbu ndi muwala we yanzalamu omukyala Munyarwanda kubanga nze natwala maama wange buli kimu, maama mukyala Munyarwanda naye nga bw'olaba maama wange nga nange bwenfaanana. N'agamba mukati ŋŋambe mbuye yanzalamu omukyala Munyarwanda yali asoma ku yunivasite biki nayogera naye omusajja mukulukulumu okwo. Omusajja mukulu naye nga muyaaye yali musajja atayimirira ku kigambo kyemujjukirako. Namugamba gambe nze Namukasa Aleni. Ate nga naakola kinange nali njagala okusoma nga ŋŋenda. Bazadde baali bamuzaaleyo Nnyenga ku lw'Ejjinja. Eyo famire ennungi era kwe nasookerawo famire eri mu famire erimu ne ba Bishop erimu ba Reverend nga famire nnene nga bantwala kusomero bampandisa ku ssomero lyali awo baliyita Allied Teachers liri awo mu Nnyenga. Bampandisayo ne bamala ne banzijayo ne bantwala ku ssomero lyali awo mu Nnyenga baliyita Cardinal Nsubuga kubanga kwaliko omusajja yali brother w'ono omwami. Kati nga bakibaze nti yali ddoosibwa kweri essomero by then bampandisa ku Cardinal nga nyingira senior no nakoma gisomako mu first term. Nyingira senior tunga wenali nyingira yangulirayo ku bitabo n'abampa uniform era bye byakoma. Era kale ndowooza jjane yange yali si yakuba nti nno nina okusoma nfuneko ku academics papers weebityo. Nebaza Katonda nti mu bukulu wange neewaayo ne mbeerako ne kakoosi kensoma nenkeweerera nenfuna ka certificate ako. Kyebaliza Katonda munaaye. Naye mu misozi bantwala ku ssomero eryo ne mbonaabonera okwo nga nviira waka wa mukyala maama we nga bampita Namukasa nga lyerinnya erivugibwa waka nga n'oluusi ndyerabira ne bakwita Namukasa kino Namukasa kiri nga n'oluusi ndyerabira nti bampita Namukasa. Nefeekinga obulamu okumala ebbanga nefeekinga obulamu senior to first term naye nga nsomera mu bulamu bwa kunyigirizibwa. Sirina bitabo, sirina byenkozesa ng'omwana omuwala. Oluusi ogenda n'olwala periods nga tolina yadde ntino kapaadi kaakano. Kama Katonda taata kasita twakula. Misozi omwami oyo yali basimanyi kigendererwa kye kyanzija wa jjajja wange ze ginali sirabira nnaku yadde twali banaku n'antwalamu embeera naye neebuuza ekyali ekigendererwa kye nga nkeera n'ennima olubimbi ne ndyoka ngenda ku ssomero nga bw'okomawo ku ssomero
sangulusi bagwiza akawunga n'ebijanjalo n'olya ne muddayo mu nnimiro olw'eggulu bannange twali banga nempulyaye nekyayisa ku ssomero nga kati bangula bagula buli lwabagwe bayimusa abaana abatannasasula sibula ng'abasomesa batukano bagamba ye mwe bannaye mwabaki obeera mu kilaasi ng'osoma nga bajja babafulumya kyokka nali mugezi bannange nga nkola busayansi ez'obwa siniya wanu siniya tu nali mugezi nga n'abasomesa banjagala ze banfulumya nako ne bankomya ku geti ne bampita ne bangamba ddayo mu kilaasi lwakubanga nti n'okusoma nali nkola bulungi naye bamala nga tebasobola kusasula kati ne bangoba nenzirayo nentulaka ne ngamba omukyala oyo gwe nali pita jjajja mukyala ngamba bangobye naye mbadde ngamba linda kitaawo walireetera ssente olisoma nembeerawo kati wakawo balina omukolo gwa muganda w'omwami oyo agenda kwanjula omukolo gwali munene kuba nalaba abaabukedde bajja basipaaka bajja nga bateze buli wamu waliwo buli wamu waliwo zikamerazi nendaba omwami oyo neefuna omukisa nenjogera ne mugamba naye muzeeyi wandeeta nti ngenda kusoma naye sirina bikozesebwa bikinaŋŋamba kinali nfe ogenda obeere ku ssomero nga naawe oli mu banno osoma olaba ebiri ku blackboard kati tokikola guuma wenafuna ssente nja kukuwa ngamba kati wano tewagenda soboka bwento nensirika nalaba embeera ekaaye ningaawo sigalo sikyagenda ku ssomero bangobye nensalawo neŋŋamba lwaki sidde wa jjajja wange nakeera ku makya ne mpakinga engoye zange mu kasawo akali ak'ebitabo nempita mu luggi lw'emiryango waliwo omukyala yalinga alina ebintu ebyo eby'emizimuzimu nga kale yayonooneka ali awo alinga aliko ebiwewowewo yali atudde mulyango ne mugamba senga kampite okunaŋŋamba namukasolaga ko nze ngenda ku ssomero nagamba leero si wiikendi ko nze nedda senga gwe olutegedde obi naye nga yali wiikendi nagamba kaale naye nga before that okuddukayo olw'eggulo lwolwo olunaku nali nina akalenzi ke nali ntandise okuganza ku kyalo okwo bali bakayita kasenfuka kati nagenda mu trading center okasisinkana nakweka ekitabo mu lugoye nengenda nengamba inkesi bansanze nkomawo nebbiira nkomawo njabagamba bakima kitabo wa mukwano gwange nkope ku notisi ze kumbe bandabye nako wenadda nga batuziza dda meeting amaka gaali manene era family ali nnene bambi ewaka baali bawerawo n'abantu nga 10 bannange mama jjajja naŋŋamba omwana namukasa oli awo obadde owuliranga wansi wa kusiiwa oyagadde kutakulakulako awala obutabeerera awo bava kutakulatakula yagala kunyononera abaana bange namama kati ekyaleetera okwekyawa okeera ku makya okutambula nali ninamu 10 zange 5 neninya nedirayo wajjajja nemunnyonnyola ajja naŋŋamba beera wano n'abatasoma gye bali mu nsi kama amala n'abakwatako era ku kyalo okwo kiro li ku kyalo keera n'ennimiro vaayo bufumbe mulye mubeera awo kuzunga ku kyalo jjukira ntandise obuvubuka kati naawo nyingirira ebyabasajja waliwo omuvubuka ku kyalo okwo omuvubuka oyo baali bamuyita Jamiru nze nali simanyi waabwe nze kale nali sirinnyo omuntu w'abasajja nali era n'oli omuvubuka gwe nali ntandise okuganza eri ku kyalo ewa jjajja oli feeke jjajja saabeerako naye mu kikolwa kyakwegatta
awo nali mu siniya 2 kati nze eno njagala kano ka Jamiru omulundi gwe nabeera nako gwe mulundi gwe nafuna olubuto wekapa nze nga simanyi nti ndi lubuto nga mbeera awo nga simanyi byakulowooza nti kati omwezi gwange guyiseko nze nga ndabira bulabizaawo nti no sirwadde kale kandabira bulabizaawo nti ndwadde nga nkimanyi nno okulwala naye nga bwe mba sirwadde nga ndabanga Katonda anseevinze naye nga sirwala mwezi ogusooka nga sifaayo umu nali ndeeza bintu nkutamye nga jjajja ngamba maama wasoba nga mbuuza jjajja nga ndi musanyufu n'obusanyufu jjajja kusoba byebiki ngamba oli lubuto nembuuka nengamba watandika dde abasajja nemugamba jjajja sina musajja gwe nali mbadde naye nengamba yimirira nengamba weefungule blouse nengamba omwana gwe weegatta dda n'abasajja weegatta ddi n'omusajja nengamba sigenda kugamba nti olubuto lwewava nalwo gy'obadde olubuto wakalufuna olufunye wano ng'oli nange nengamba Aleni wava mu nnyumba yange mwenneebaka n'okeera ne weebaka n'abasajja n'okomawo nemugamba nedda jjajja nze sibeerangako na musajja nengamba olwo olubuto lwo wanyonywera mu mazzi nengamba genda onaabe negenda nenaaba n'antwala ku kiriniki ne bangamba ndi lubuto jjajjange yayita nkubangako naye jjajja yankuba oluyi nengamba kati kyekiseera olaba ensi tulaba nti obadde ogamba olaba ensi kati kyekiseera olaba ensi nengamba kati maama olubuto lwani nemugamba olubuto lwa Jamiru nengamba obadde ogamba tobeerangako na musajja gwe ne Jamiru olubuto mwalunywera mu mazzi nemugamba Jamiru yalinga ajja nayimirira wali mmanju ku nnyumba nampita naye nze nabeera ne Jamiru mu kikolwa ekyo nga simanyi waabwe bwe bamuzaala n'okugenda mu kazigo ke nagendayo kiro okwegatta naye lwe lubuto negatta naye omulundi gumu naye nga akayumba nakalaba kaali ka ttaka nga yafuna akaleediyo manda 2 kati ng'alina mune bunene obutebe buneeno ng'olese busofa niwala buno obutebe obwaddirira ku bwembaawo obwo ng'olese buno obwembaawo baali bateekangamu obutto kati waliwo obwaddako awo nga bubeera nga busofa naye si busofa buli awo makatikati nga bulinamu mu nnyumba ng'alinamu n'akatanda ka bokisi kati nga yaddira ennyumba yali yattaka kati kuno nange ku kisenge ku nnyumba y'ettaka nga yakubako ebipapula bya bokisi nga yakubako ebipapula bya bokisi byonna nga yabivunisa akayumba munda konna nga tusana kulaba ttaka yadde nga konna kajulako bibokisi kati nga yaddira leediyo manda 2 nga yagivunika ku nsuwa kati nga wateekako leediyo ng'omuzikola du nga gukuba kati g'oyinza obeerebeero n'ogamba oba wuufa kumbe mukwano kisuwa kati munaye gwasooka kugendawo olusajja lwe lubuto nga simanyi ate munaye nabeera naye omulundi gumu ng'akomawo nayimirira mu bitooke nga simuwabudde nga gye mabega weefumbira oba olusinga nifumba ne mmulaba nga simuwabudde kumbe nze nga simanyi nti ndi lubuto nga mpulira kiri kye nakola naye kinnumiriza nga mpulira nina ensonyi nga sagala namulabako misana nga ne bwe babeera bantumye ku dduuka nga ne musanga nga nnyinza okwebbika ensiko nga naye nga nina mbeera kumbe munaye ndi lubuto jjajja teyali mubi nga ngamba engeri gy'ofunye olubuto kitegeeza okuze wa bbaawo nga jjajja akeera kumakya nga ngamba yoza engoye zo nga nzooza nga tuziteeka bulungi nnyo mu kaveera nga gulugulu paka waba Jamiru ewaka kwe kulaba ewaba Jamiru emisana kwe kulaba ewa mama we kwe kulaba ewa taata we naye bannaye mbadde ngamba ndi munaku
naye nze ng'omuntu nkimanyi ndi munaku, naye famire yange si nnaku, naye famire y'abali abantu yali nnaku. Bannange yali nnaku nga oyinza otuula ebweru ku lubala ebweru mu muti n'olaba n'ekiri munda mu nnyumba ng'ennyumba yajjula ebituli, ng'oyinza obeera ebweru ng'otudde n'olaba munda kyokka nga yattaka. Naye okumanya baalina obunafu nga tebasobola nagamba nti katusambe ettaka tubikke ennyumba ya maama ne taata mwe basula, nga basonseka mu bigoye na bigoye. Kale Mukama anaasonyiwa okubyogera, naye nga just si kirungi okunafuwa bwotyo naddala ng'oli muvubuka ng'osula kumpi ne maama wo aba talina maanyi ng'osobola kimukolera. Kubanga era abakadde bamala ne baggwamu amaanyi, naye nga maama waabwe ne waasula olabayo ng'oli bweru otudde. Kale era bwali bunafu, kituufu bwali bunafu. Yajja n'aŋŋamba olaba woza ofumbirwa weewano ew'omwana ogwogenda ozaala. Bannange mwami Sozi nze gw'olaba ng'omwami nali simwagala nga mpulira mutya. Kale oba kiri teyantuusaako kuba yali musajja munene mu sayizi, neebaka naye omulundi gumu n'antama. Yantama olw'ensonga nti teyanninda kuba omuntu atuuse nti yeetaaga omuntu nti ayidde, yali ali ku paapa ng'alinganga we bagoba kwegamba ebintu bye byali bya kiguli. Ate kale yali muvubuka muto naye byali bya kiguli nga tamanyi bintu bya romansi, kuba kati wookula obitegeera nga talina kyamanyi, nga ye afa ku kimu kuyingira. Kati ate jjukira afa ku kimu kuyingira, gwe tobimanyi tobikolangako. Kati nempulira nga yanteekako fiya. Kale nenaatama mubumpimpi yantama. Kaakati jajjandekayo nga agamba omukyala maama w'omwami gwe nali mpita omwami wange mu kiseera ekyo, omwana wange mulese wano anti munnaye mutabani we yamukola kino na kino, naye ekiriwo mulina kumulabirira. Saagala ave eno ng'alaajana nti mwamutusizaako kino yalemye okulya. Omwami nga naye yali atudde na ku gudomola gwali awo, bino ebidomola bino ebikadde nga gwetatudde ku gudomola awo nga yewombeesa atya. Abula bannaye olufajja olwo lwe lwasooka okundabisa ensi lwantama. Kama nsonyiwe. Kale era simulinaako nnyo obusungu olw'ensonga bibaawo mu bulamu, bibaawo, naye yali bad experience. Tutandika obufumbo in short. Kayumba ke kali kemba nnyonnyodde enkula gye kaali kaakulamu, kaali kabbaatiriibwa ludda lumu. Mwami oyo nga namalawo ennaku bbiri ze zaali ez'obugole. Olwokusatu twakeera ku makya n'aŋŋamba yali ampita mu Amerika. Yali ampita mu Amerika nga n'emikwano gye gyonna gimpita mu Amerika. Zuukuka tugenda kulima. Wajja jange nali namanyira ebyokulima naye nga tulima bya ddembe, tetulima bya kutema. Omwana mulenzi yantemera olulimbi n'aŋŋamba ogenda lima okuva wano paka wano mu bumpimpi, mu bwanvu gy'okoma ogenda lima otuuse wali bannange. Ate nno ng'oli kale nsonyiwa okwogera eggwanga yali mwami Musoga. Yali Musoga naye nga amazima ga Katonda mu Lusozi ng'ewaabwe tebalima. Mwami Sozi nalima sigwolaba ku myaka egyo 2012 nalima nempulira ng'enkumbi enzituse. Kati eby'olubuto sibimanyi, wengenda ku luzi weneetika ekidomola ky'amazzi wenkomawo nze simanyi na myezi gye nnina, simanyi nga n'okunywa eddagala ng'ayinza okuba wonywera eddagala nga otuukirawo 13,000 naye Mwami Sozi ng'abala 1,230 n'alukuwa lwe lukutusa tolina kulyayo wadde katunda yadde kandaazi. Ogenze n'enjala, ogenze kunona bino bifoliki bino ebyaba embuto,
okomewo nga bwagenza olyoka okomeyo wako wate obumere obutoko so olyoka ofuna ekyokulya. Kasajja ako Mwamisozi nabeera mweyo embeera nga ndi lubuto nga nkima amazzi nnima ate olulimbi lwa katala ate ye talima yali anoga amayirungi ngakera kumakya nakutemera olulimbi n'agenda n'anoga amayirungi n'akomawo ayagala komewo ng'emmere eyidde. Nenze nga kyenkola oluusi bwe ndaba nga binnemeredde sinamaanyi nga kakumi nkasula nga nzikirira wa jjajja wange jjajja afumba nga ndya nga nsiiba eyo olunaku lulaba ngenda kumakya nga yakantemera olulimbi ate nali nayiga emputtu kati nga nange sikyamutya ng'ate yali akuba n'okunkuba nga yampimira waati olulimbi nga nange bw'amala okunkuba waati omugongo ng'enkumbi ngiwummuza nga nzikirira wa jjajja nsooka nfuneyo ekyokulya nga ndyoka ndowooza okukola ki okwambuka waggulu eno gyakola ki gye tusula n'akasajja ako nange nga kalyoka kakukuba emiggo nga kakugamba nakulekedde ki jjajja wakusigudde ye lwaki sikujja ku kinene ekyalo tokyayagala nakukola nze bannange nina ebintu byenzijukira nga ndi mu bulamu buno nga nkuze nsobola okwetakulira ekyokulya nenseka nengamba Katonda ekisooka ekya love story ya sister mubunya omukwano story eno eri fane ogenda kugitegeera era ojja kutegeera lwaki natandise enseka waliwo ekintu kyenjagala onootinya sister. Yes, abamu n'obunafu samuyanga ndi mumannyo nga n'aba-MC bamuvaako nga bankuba ne bantunuulira nesirika aba n'obunafu ng'abantu abalala bonna naye oba oli awo waliwo ebintu by'ojja okuzuula mu maaso ng'abalala bangi bibasoomoozezza lwakwekkiriranya sigenda kugattako njagala ka story kano okanyumirwe otegeere lwaki obwedda nseka ye sister Mprian amanja nina ekirabo kye kubanga bannangi Mukama nsaba akunjagalire nsaba akunkuumire nsaba oyige ne mweno ng'oseka because it is funny ng'oseka nkwegayirira omwagalo nsaba oleme kuviiramu awo ebeeko byekugattako. Love story nerimu okwempoweringa okuboostinga self esteem mugwe okuboostinga ekikonfide mugwe kale tujinyumirwa na bino nga tubiga akume atakumira mpeera.